ekirala ekiganyisizza bizinensi zino eza mukyala mwami waliwo ekintu kye bayita obutaba na bwesigwa. Muntu ogenda n'omutandikira bizinensi n'omubuuza leero wakoze watuuseyo ssaawa mmeka, ewaka wano okuvaawo omulaba wakusindiikiriza, bw'agenda ku bizinensi bye bagamba ebiriyo si birungi, tafaayo, bakasitoma ayogera nabo nga bwalaba. Ebintu ebyo kasita obitunuulire otandika okuggwamu amaanyi n'obwesigwa buggwawo. Kati obwesigwa bugenda buggwawo kitegeeza togenda mwesiga ne mu byensimbi. Bw'otandika omubuuza ebitabo bya bizinensi nti bizinensi etambudde etya, katwaye ku bitabo otereka otya ssente, atandika okukumpanya, alina ebitabo bibiri, alina risiiti endala ne risiiti zino, awo wagenda kuvaawo obuzibu bw'amaanyi. So nga tonnatandika sooka omanye obwesigwa buyimiridde butya. Omuntu ono gezaako okutunuulira mu history ye, emabegako eyo nga bwe baali bakyamukozesa yalinanga obuzibu ne bakamaabe, lwaki yava ku mirimu egisinga. Mu bufumbo bwammwe oba mu nkolagana yammwe abadde mwesimbu ku byensimbi, abadde mwesigwa mu kwanjula n'okwatula ebintu ng'ebirina okubeera batabadde. Okitegeera, yali abaddeko n'amabanja nga manene era yagasasula atya. Bino tandika obitunulamu nga tonnamutandikira bizinensi, oba ogitandise tandika okubamu ebituli mu bintu bino, tandika ogenda ng'omutunuulira. Chances anti omuntu alina kwegamba alina enneeyisa eri stable mu relationship ye ng'abadde mwerufu mu nkolagana ye n'abantu, mu byensimbi abeera mwerufu. Omuntu bw'abanga tabadde mwerufu mu nkolagana ye n'abantu ne mu byensimbi taba mwerufu. Omuntu oba amukwasa emitwalo 15 ne girema okuzaala n'azirya buli, ebitabo by'etuma bigamba nti abeera omwesiga katono ne ku kinene abeera mwesigwa. Nakato Christine nkulengedde bale kubanga kw'olinga ali Dubai. So ebyo bikulu nnyo. Kola homework wo, weetooloola omuntu ono mu mbeera ze mubeeramu ze muwangaaliramu nga tonnatandika ne business. Ekyo kibeere nga kikulu nnyo. Okitegedde?